Then nembadde njogedde ne mami nga mugamba mami next week ngenda kujja kulaba jjajja naye ne sobola. Amaze ebbanga ki nga mulwadde mami? Jjajja amaze ebbanga nga ddene abadde atawaanyizibwa obulwadde bwe bagenda obbagamba ng'ali ku dialysis abadde astrugglinga naye ndowooza tewaliwo yabadde amanye nti mukama asobola omuyita mu kaseera buli kati kubanga abadde anafuwa abadde mugonvu banga ligenze. Amawulire gaze essaawa mmeka ag'okufa era yafiiriddewa? Yafiiridde ku ddwaliro liri outtown Croswell Hospital era I think nabadde omu kubatuseewo mu time nga yaka mukama yakamuyita. Kiki oyinza okwogera ku mugenzi by'omujjukirako? Mugenzi abadde mukwano gwa muwala wange ne mukwano gwa grana. Ate she's been a mother. Kirada ayagala nnyo muwala we maama Suzanne. Bingi nnyo byemujjukirako. Maama Suzanne ali mu mbeera ki kati? Mbeera gyalimu tesobola kubeera nnungi n'obeera ggwe. Tewali muntu yandyagadde kufiirwa maama we. Losing a mother is something else. Si nnungi naye nja kutereera kubanga kyemmanyi ku bantu abeesiga Mukama abeera kugamba obeera n'ekikuzaamu amaanyi. Okuva omukadde lwe yavudde mu bulamu bwensi bantu ki abazanyi bababeerera okubogama kyono noono bambi obedda bwe bali kulamani ne pasita Bujingo? Waliwo abali ewalawalako kati nga sisita wange Bettina Namukasa namubikidde nawe wedda communicatinga ate ne maama yayogeddeko naye on phone kuba yadde ali wala. Then n'abalala bangi twebaza Mukama. We have friends bazze bangi tosobola kumenya ono obooli naye bali mu kujja ate bakyajja n'amasimu bagakuba maama Jean Nakachwa bangi naddala ku side yange they are communicating. Even my family abanzaalira ddala ab'ewaka bagenda kubeera wano later in the day n'enkya nga tuwummuza jjajja. Otugambye jjajja abadde mukwano gwa mwana gwe nga gwe ki by'omumanyiko kuba kyemmanyi naawe ayinza obba abadde mukwano gwange badde abuulirira era nga omanyi kizibu okuttotola omuzadde. She's been so kind to me sinze nzekka n'abaana abalala bangi nga bobalabye mulumbeera nga ogenda obbalaba bana ba church girl ya maama Makula Bujingo abadde mukwano gwaffe. Kikyoyinza gamba Makula essaawa? Nsobola mugamba bingi nnyo byalwanye mu bulamu bw'ensi. She's a very strong woman. Obuvumu bw'abadde akozesa mbira byonna byabakozesa ate okufuuka mulekwa nga ffe kubanga kati awo otufaananye obeera ozeeno gye tuli. She's a very brave woman, very strong. Kama amuwa amaanyi Katonda yekayeka yawe ate yajjawo naffe era we tuli batutuusiza yagenda okusalawo ate atutwale. So abeere mugumu kazi wattu tewali kirala kyensobola mugamba apart from telling her to be strong. Aye naffe we tuli ku lulwe tutulekeera ku makya ne tumwabulira oba kumulyamu lukwe me myself. So okwegeraageranya ku mutima gwa maama we engeri gy'abadde amwagalamu talozi babadde balwana nze nzirimu wakati nange nga Grace ekyo nakisalawo nga ye mukyala Makula jjajja w'omwana wange.